Kano Dr. Kizza Besigye olwalabiseko mu kkooti Kasangati okuli omusango guvunaanibwa nga gwe gw'okujamya ebiragiro bya poliisi. Besigye yatuuse ku kkooti eno ku ssaawa 2:30 ez'enkya. Omukungu wa poliisi Samuel Bamuzirire yabaddewo obujulizi ng'agamba nti Besigye poliisi yamulagira obutayita Wandege ng'agenda okusaba kyokka n'ajeema. Omusango guno Besigye agambye okuba nga yaguzza mu Aprili w'omwaka guno. He was supposed to be in his vehicle and he was for prayers, Ono era agamba nti beekengera ekya Besigye okuwa obugalo bwa FDC ekiviirako abantu okumukuŋŋaanirako. Kyokka munnamateeka wa Besigye Anes Kalibala amutadde ku nninga annyonnyole obw'okuwa obugalo kimenya mateeka. Is there anything illegal about the visa that you talked about? There's nothing illegal about it. Only time and the place. It can be displayed at any time by anybody. Not at any time, no. Not at any time. There's nothing illegal, no. But you are saying it cannot be displayed at any time. Not at any time. It can't be displayed at any time. No. Okay. But no. So what is the answer? Bamuzirire mujulizi owokubiri mu musango guno oguwulirwa omulamuzi Fred Egesa. Kati guno gwakuddamu okuwulirwa nga 22 omwezi guno era bw'atyo Besigye addiziddwayo luzira okutuuka ku lunaku olwo. Wabweru wa kkooti ebyokwerinda bibadde binywevu ddala. Wabula kino tekirobedde bawagizi ba Besigye kugenda mu maaso na kuyimba. Ab'ebyokwerinda bagenza okulanga kibayitiriddeko kwe kubagobawo nga n'abamu bayisiddwamu embooko. Katemba omulala abadde ku Ingrid Turinawe agambibwa okuva ku kkooti ng'atambuza ebigere. Ingrid agamba nti emmotoka ye agireka wala olw'ebyokwerinda bya biteereddwa ku kkooti era bw'ati balina kutambula okugituukako. Kyokka bagezza okufuluma poliisi n'emugaana. My God. Motoka ye bwetuuse n'alinnya naye nga kino tekimulobedde kutandika kukola kabonero ka FDC ak'okukuba engalo ebbiri era nga wano poliisi kwe kumusalako olw'abantu abadde batandise okukuŋŋaana. Ate okuwuuba obugalo nayo nsonga okuwuuba obugalo era nja kuwuubira ddala nyongere ddala n'okuwuuba. Ofiisa wa poliisi Wezirenganizi yatuuse n'akoma ku basajja be abadde baagala okusika motoka ya Ingrid nga bakosa breakdown n'abagamba bamuleke agende. Agenda mutono mwe wati.